Ekkanisa Katwe Matters ewuumye enkyaleero abavubuka babadde boolesa ebitone byabwe. Muno mubaddemu okukumba, okukommonta emirere wamu n'okuzannya emizannyo egiyigiriza. Oluvannyuma lwa bino wazzeewo ettendo gwe wamma ekkanisa n'ebamu essanyu. Wano abavubuka beebazizza akulira ebyenkulaakulana ku kkanisa eno Ssenkulu wa Delta TV era nannyini Ntake Group of Companies Oweekitiibwa Dr. Gaston Lentake olw'okugula ebyuma ebikozesebwa mu kutendereza. Ssebo tukwebaza Oweekitiibwa Dr. Gaston Lentake watuwa ebivuga ebyo abavubuka bitubuulira nnyo enjiri eddwamu ezo zitukolera bulungi nnyo era mu basinga okwewasinga wannyo ffe ng'abavubuka. Ssebo tukwebaza olw'ekirabo ky'emmotoka kye watuwa kubanga watuweera omubuuliza emmotoka naffe tugyeyagaliramu otusanga mu zooni nga tutambula nga tuli mu mmotoka omwo. Abavubuka bano beeyamye nti baakukozesa ebivuga bino okulaba nga batumbula ebitone byabwe wamu n'okuwangulira ekkanisa eno ebirabo nga bayita mu kubbinkana mu biyiiye. Abali wansi w'ekitongole ky'abavubuka baweereza bulungi omuli Doko ne Soko ne Sunday School era twebaza nnyo Katonda. Ow'ebyenkulaakulana ku kkanisa eno Oweekitiibwa Dr. Canon Gaston Lentake agambye nti ekizimbe ekibadde kizimbibwa kigenda kukomerera essaawa yonna era bw'atyo n'asaba abakristaayo okwebaza Katonda olw'obumu obugenda bweyolekera mu kkanisa eno. Obumpeereddwa olwaleero bugwa mu kiti kyange n'ensaba tuyimirire tukubire Katonda mu ngalo olw'ensonga eno mulindeko mbabuulire ensonga egenda otuyimiriza okukubira Katonda mu ngalo. Ekizimbe kyaffe tugenda kutandika okukomerera n'olunaku lwa Mande nga tukomerera kalina 3. Ekizimbe kyaffe ekiri ku community center bw'oba owulira nga omanyi olina w'otuuse tugenda kutandika okukomerera nga tukomerera kalina 3 nga za Katwe Matters Church ku ttaka eryatuweebwa omulabirizi. Singa mwaliwo mu kulonda n'olaba n'ekiri wano oyongera okukubira Katonda mu ngalo n'okuba n'akaluulu olw'okwegatta n'okugenda mu maaso okuli mu Matters Church Katwe. Engeri gye lubadde olunaku lw'abavubuka era bwe bakulembeddemu okusaba kwa leero wano akukulembeddemu agumizza abavubuka obutaggwaamu ssuubi wabula beekwate Katonda. Nti oyo bw'alijja alibategeeza amazima gonna era alibabuulira ebigenda okujja. Kati weefulire omwoyo ono omutukuvu va wano ng'osanyuse gw'ekikuta bakugamba wano ebigambo ebirungi nawe ogenda kufuluma wali mu maaso ate otandika ekonomi. Ate ogenda kufuluma wali otandika ekonomi ate ng'owulidde bagambye omwoyo omutukuvu waali agenda kukubudaabuda agenda kukujjuza essanyu agenda kukuyamba naye ate olutuuka wali ku mulyango baneene ekonomi simanyi oba tugenda gisobola. Ono ategeeza nti ebibasomooza ng'abavubuka bingi wabula nabo basaanye okwewala emitego gya sitaani. Tubawulira abamu babajjamu ne babasuula kasasiro abalala babaleka mu mayumba ne babasibiramu abalala bazadde baabwe kati nga nze taata wange si ntino oba ki naye nze nakula mmanyi maama naye ate nasoma yandekawo simanyi nti obaali wano wabula maama ate abaddewo okitegeera kubanga Katonda kati abaana b'abantu basobola okukuleka ne bakusuula ne bakulaba ng'ekitagasa ne bakulaba nno tosobola naye ye Mukama agambye nti taakwerabirenga ggwe. Ate ye omwawula ekkanisa eno Emmanuel Lutaaya yeebazizza ekitongole ky'ebyenkulaakulana ku kkanisa eno nga kino kye kikulirwa Oweekitiibwa Dr. Canon Gaston Lentake olw'okufaayo okusitula omutindo gw'ekkanisa eno wamu n'okugirongoosa. Neebaza nnyo ekitongole kya development kivunaanyiziddwa okulaba nti ekkanisa yonna mugirabye mubadde musanga wano entuumu y'emiti era ekyali awo ebadde eri ku mulimu gw'okulaba nti tutereeza amategula gano
okussaako fishabots empya. Okusaba kwetabiddwamu abakristaayo okuva mu biti ebyenjawulo. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukulumu.